agadde nnyo n'abakulu bano abazze nabo tubafunireyo obudakiika lwakuba omukulu teyakyagadde. Ngenda kuwa eddakiika 15. Tofaayo tofaayo, kakkana, beera mukakkamu. Ffe twakwaniriza obudde bwonna bwaffe tuli bakkakkamu. So ngendawo omukulu eddakiika 15, then abakulu bano ngenda bawaayo eddakiika babeeko kye boogera, era nga ne abakulu b'engendo bawa eddakiika babeeko kye boogera. Oluvannyuma ngenda kuwa musumba Gerald nyaniriza ebibuuzo. Kiri kiriya? Kale omukulu muwadde eddakiika ze 15 ze yasabye. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bwe mbadde nange njogera wano, obadde okwata omuzindaalo n'oyogera. Kitegeeza nti oba oyina ky'olina okuyisaawo. Oli bw'aba asomesa, oli nankuba akaama ng'alina ky'aŋŋamba, mba nnina kiwuliriza. Naye ffenna tubadde tuwuliriza by'ayogera, era by'ayogedde kwe ntandikira. Nkubireyo ekyenga. So bwe yabadde atandika, yatandise ne Matayo 22:29, nze nja gikomya ku 3. Ebadde teyogera ku kimu kya 10. Kaakati togireetanga mu budde nga bwa kimu kya 10 ate ng'eyogera ku birala. Njagala tugisome. Katugisome. Ekyokubiri agambye eno siki si yagambye, agambye siki kino kitabo ki? Mpaayo olunyiriri lumu nga luli mu gy'olina nga muno teruliimu. Mumuwe omuzindaalo. Gwe mpaayo olunyiriri lumu nga luli mu gy'okwata nga muno teruliimu. Mumuwe omuzindaalo. Budde bwange yino. Soma Matayo 22:29. Naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda akkirira. Kubanga mu kuzuukira tebawasa, so tebafumbirwa, naye balibeera nga bamalayika mu ggulu. Kaakati awo ekimu eky'ekkumi kiriwa? Kubanza ekibuuzo kyabadde nti Yesu agambye tuwe ekimu eky'ekkumi. Nenjagala alinnye wano atuwe nga Yesu agamba temukola ki? Bassebo ne bannyabo abali wano, mwakkirizaani? Kati Yesu bw'aba yagambye, musumba Bayibuli yino mpa olunyiriri nga toluyine. Yokaana 5:4. Yokaana 5:4. Egamba bweti, kubanga bwe waayitangawo ekiseera, malayika wa Mukama najja n'atabula amazzi. Bwe luli gwe toluyina. Toyina verse 4. Akasa jangu verse 4 si eno verse ki? Tata eno verse ki eno? Si eno eyo ki? Mukubire Yesu engalo. Kati ate ali ku biki? Wamma mukubire Yesu engalo. Agambye verse 4 tekola ki? Ne tugisanga ng'eri ludda wa? Verse 4 yeno si eno? Si eno. Mukubire Yesu engalo. Kaakati musumba ye yennyini takebedde jangu verse 4 si bw'agambye? Agambye verse ki? 4. Bannaaye wano munywa omwenge. Agambye ekitabo kye
n'agamba vasiti oba oli mulokole agambye vasiti bassebo ne bannyabo bameka awulidde ng'ayogera vasi 4 mugiwulidde mukubire Yesu engalo kati kansomese mukubire Yesu engalo kaakati nze ntandise bwenti bwe ngisoma tusooke tukkiriziganye singa ngisoma wano muleke okulimba abantu ogambye eno si bayibuli ne tugisanga nga kitabo ki bayibuli si bwe kiri kaakati gwe olinayo bayibuli etali eno oyinza okumpanga Yesu muno taliimu bwe batyo bwe balimba abantu nze Usumaani nagenda okulokoka ng'eno bayibuli weeri naawe wasangawo bayibuli kati bw'oba osomesa abantu otugambye osoma vaazoni nnyingi si bwe kiri si yagambye kaakati kazindaalo kamwesi kategedde bassebo ne bannyabo njagala muwulirize omuntu yenna ng'anaafa ku mulamwa kyasooka okugamba nti gwe kyolina si kituufu naye nze njagala kugamba ono atugambye nti bali baali baleevi naye njagala kubuuza waliyo omusiraamu asobola okujja n'omuwa ekiweebwayo ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi kiweebwa ekisooka ng'omuntu mulokole ate nga musumba nabali baali baleevi ate nga baweereza olira bulungi nga be bakola obwakabona ngenda kuwa olwedda we basomera audience nabagambye amagezi era ono tayinaayo lunyiriri lwonna ng'abaleevi baali balokole taluyina olwaleero osooka kubeera mulokole n'olyoka ofuuka omuweereza bali baali baleevi nga kyekika Katonda kye yalonda omuva bakabona olwaleero tubeera bakabona oba abasumba nga tumaze kubeera balokole kati ekyo kitegedde ekyokubiri kye kino baakitwaliranga abaleevi kituufu naye ye Katonda agamba kikubanga mutugambye mulina ebibbo muwaayo ki muwaayo ebiweebwayo si bwe kiri sooka ompa ekyawandiikibwa kino Bagalatiya mpa Malaki 3 olumpa olunyiriri olw'10 bagambye batya lindako ojja kukimpa nga kigamba waayo buwi naye nze muŋŋambye muyina ebibbo era muwaayo ebiweebwayo si bwe kiri agamba muweeyo ebiweebwayo yagamba muwe ekimu eky'ekkumi si bwe kiri kati njagala mumpe nga agamba nti kaakati temukiwa kitegeeza n'ebiweebwayo tetuddamu kuwa wamma soma bayibuli Malaki sura 3 olw'10 otuuseewo Malaki 3 olw'10 Malaki 3 agamba ki olunyiriri olw'10 muleete ekimu eky'ekkumi ekijjuvu mu nnyumba yange agambye tukiwe baleevi agambye mu nnyumba ye yange genda mu maaso ennyumba yange ebeeremu emmere era mungezese agambye tukole tutya kati katusooke tukole kino ekisooka twaweebwa omukisa mu bifo ebyowaggulu ti abaali bagenda mu geyeena bw'olokoka tokyagenda ekyo kimu era Yesu bwe yajja yatununula mu kikolimo Adamu mwe yali atutadde mukubire Yesu engalo naye
Yesu teyajjawo kugenda kukola newankubadde nga Adamu bamulagira muntu yoze mwabajja ekyokulya. Kati Katonda agambye ekimu eky'ekkumi bakiwa Abaleevi, era Katonda y'omu akomyewo n'alagira tukireete mu nnyumba ye. Si bwe kiri? Kati tubuuze ennyumba ya Mukama gy'ayogerako yeeriwa? Tofaayo yegwe. Kati bagaye tukireete nga yegwe, tukise mu nnyumba munda nga yegwe. Kaakati katulabe oba Bayibuli kyegamba. Mpa Timoseewo ekisooka essuula 3:15. Timoseewo ekisooka 3:15 egamba bweti, kati katulabe oba yegwe. Naye bwendwanga olyoke obe ng'omanyi bwe kikugwana okukola mu nnyumba ya Katonda, ye Ekanisa ya Katonda, omulimu omulamu, empagi n'omusingi bya mazima. Kitegeeza waliwo kye bayita ennyumba yaani nga yeki? Nedda, waliwo kye bayita yeekaalu, Omwoyo Omutukuvu mwatuula. Waliwo ekkanisa mwe bakuŋŋaanira, era wano w'okuŋŋaanidde eno nnyumba ya Katonda. Era njagala ngikuwa ogitegeere. Mpa ekyawandiikibwa kino, Luka 21:36-37, okitegeere bulungi. Ffe twawula ebintu bino, twawula omubiri yeekaalu, Omwoyo Omutukuvu mwatuula, n'ekkanisa kye bayita ekizimbe we tukuŋŋaanira ne tusinza. Ebyo Bayibuli byonna ebyawula. Kyova olaba tegambye nti twalira oli, egambye twala mu nnyumba yange mubeeremu ki? Kati bweba bameka abakikkiriza nti yegwe ennyumba, ate ng'omusumba abagambye temukiwa, kati ate tukireete? Olwedde ate mukkiriza byayogedde, ate ne mukkiriza na bino. Mama mukubire Yesu engalo. Wamma soma ebyawandiikibwa. Luka essuula ya 21:39, olunyiriri lwa 36 n'37. Kaakati wano wenjagala oyige, luli Katonda yalagira Abaleevi kubanga be baali baweereza mu weema eyitibwa Ekanisa. Kaakati olwaleero abaweereza Katonda ateekwa okuba nga yalokoka n'azaalibwa omulundi ogwokubiri n'afuuka omusumba, ate waliwo abatafuuka. Lw'ensonga lwaki mu mwenna abali wano nammwe tabajjeeyo batuuza wano? Nanti si buli omuntu asumba. Wamma mukubire Yesu engalo. Wamma soma ebyawandiikibwa. Luka 21. Luka 21:36 n'37. Wagamba mutunule. Luka 21:36 n'37. Yes. Wagamba nti mutunule nga musaba Katonda buli kiseera. Luka 21. Tandikira ku lwa 37. Luka 21:37. Buli lunaku Yesu yayigirizanga mu yeekaalu. Buli lunaku Yesu yayigirizanga mu ki? Ekyo kizimbe. Ate waliwo yeekaalu omubiri. Meka? Asigadde dakika 2. 15. Kale. Bwe bwawungeera n'ava mu kibuga n'asula ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni. Kirira ku makya abantu bonna bajjanga mu yeekaalu okumuwulira. Awo Katonda wagamba okuleeta. Kaakati nze njagala ekintu kimu. Yesu Kristo yayogedde mu Matayo 23:23 n'agamba tuwe ekimu eky'ekkumi. Bameka abagoberera Yesu? Tugoberera ani? Noona agoberera ani? Kati njagala ddemu asomesa olunyiriri olwo ate lumaleeyo
otuwenga Yesu agaana. Kubanga ekisooka Bayibuli egamba nti ffe twafuuka zadde lya Ibulayimu lwa kukkiriza. Ibulayimu yawa ekimu eky'ekkumi teyakiwa Baleevi, yakiwa kabona. Ne muwulirize nno mujja kubitegeera. Kaakati olwaleero ne tulaba nga Abaleevi baawa ekimu eky'ekkumi nga bava mu ntumbwe zaani. Tweyanza nnyo. Kaakati se kanfumbewumba ate naakomawo. Nze wenzijidde mwagambye abalala tebajja. Nange ne bompaayo eddakiika 2. Ate olina mu ssuuti, ow'essuuti tayinza kugaana. Nze ekintu kiri kimu kye njagala. Tugoberera ani? Era tuli zadde lyani? Olw'okukola ki? Ibulayimu bwe yakiwa yakiwaani? Yakiwa kabona, si bwe kiri? Kabona gwayagala kale nga badde eddakiika nsomerawo Beebulaniya essula ya 7 kabalusome. Nze njagala musumba, njagala kutegeera nga Yesu yagamba, naye saagala kuŋŋamba eno ndagaano. Kati Bayibuli egamba obulokozi buva mu Buyudaaya, tubuveeko kubanga bwava mu Bayudaaya titugenda buvaako, naye tuwenga Yesu agaana. Soma. Melukizedeki yali kabaka w'e Salami. Yali kabaka waani? Soma. Era yali kabona wa Katonda. Era yali kabona waaki? Gulu ennyo. Ibulayimu bwe yali ng'ava mu lutalo. Kirira. Mwe yattira bakabaka. Kirira. Melukizedeki n'amusisinkana. N'amusabira omukisa. Ani asaba? Melukizedeki. Soma. Ne Ibulayimu n'awa Melukizedeki ekitundu eky'ekkumi ebya byonna bye yanyaga. Ibulayimu yakiwaani? Ng'akiwaani? Katonda ate yagambye tukiweewa mu yeekaalu. Kati gwe jangu otuwenga Yesu agamba nedda. Ekirala oddemu osoma 23 ogimaleyo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Ntumiddeko nnyo Tikyajjole Kasumba, nkulabye kwoli webale kuba nti ogoberera. Nentumirako nnyo era omuntu omulala w'enkizo Buwande bambi webale kubeera ng'ogoberera okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Boston. Webale nnyo okubeera nti ogoberera. Nammwe abawangaalira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya UAE, nammwe mbatumiddeko nnyo. Mwebale Kavuma, Ruth Lubega, Constance Katengeke, Catherine Mutumba, Emily Buzigi n'abalala batumiddeko nnyo. Tweyanza nnyo omusumba Konkona olw'okusomesa okwo. Njagala kwayo simanyi oba basatu bonna bagenda kwogera oba babiri. Abasatu mwenda munayogera oba babiri? Mwenna? Anti nze moderator naye eriyo okuba nti olina byogenda tugamba. Njagala ng'olina ka content. Mwenda mwanyi? Kale kati eddakiika kyembuuza linda mukatono muzeeyi. So njagala kubawayo eddakiika 6 tubeeko kye tugamba audience eno ku tithe 6 minutes each, zeddakiika 18. Mukama yebaziwe. Abooluganda mututwalenga abantu abakulu, totujeregerera. Kati ogamba nti tetulina byakwogera oba otuvumye. Twetondere, ffe tuli bantu bakulu akuba tutumanyi. Tugambe nti amusole. Amina muzeeyi mukuye. Neyanzeeko. Mukama waffe Yesu yebaziwe. Nze mukuye musaamu ekitiibwa. Nina ensonga gye sikwatagana nze naye kusinziira mu njigiriza ne musaamu ekitiibwa. Okitegedde kyegamba? Era simuyisa mu maaso. Kati ebintu bwebityo biba tebyetaagisa. Kuba ffenna tuli ba nnyumba etya? Oli mulokole ndi mulokole. Oli mulokole ndi mulokole. Ndowooza bwe kiri oba? Bayibuli etugamba mu Isaaya essula ya 45
olunyiri lwe 14 mu butuukirivu bwe munayimanga okunywezebwa. Ffenna abasimba mu mugongo gwa Yesu, ekitulwala mu ggulu kiri eki. Ewatali butuukirivu teri aliraba Katonda. Yesu yeebazibwe. Ewatali butuukirivu teri aliraba Katonda. Oba oyagala otya, oba oyigiriza otya, oba oli porofeesa, oba oli ani, naye ewatali butuukirivu teri aliraba Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. N'atugamba mu Malaki 3 olunyiri lwokusatu. Katusomeko dakiika bampadde entono ninja zikozesa. Katusomeko tule.